Yes, mu mawulire ge tuyinawo bwe twogereranga obunkenke okutya ne kye tuyita state of panic mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda byeyongedde oluvannyuma lw'enkwatagana oba enkolagana oba endagaano ezatuukiddwako wakati w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, omukulembeze waabwe Felix Tshisekedi Tshilombo bwe yasisinkanya abakulembeze b'eggwanga erya United States of America muli ne pulezidenti w'eggwanga eryo pulezidenti Donald John Trump. Era obunkenke ne bweyongera mu basajja bakulu bano, state of panic mu gavumenti zino bbiri eya Uganda n'eya Rwanda. Weetaaga okuba nga obimanya kino kye bayita foreign policy, abadde tanaba kuba nga omanya gwe munnankyukakyuka abadde aweddemu amaanyi. Wuliriza nnyo vidiyo eno ate nja kukusaba gisheyalinge. Bw'oba tosobola kugisheyalinga, kwata ku kigalo ogiwe ekigalo kuba ntera okugamba gy'okoma okulikinga vidiyo oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula. Waliwo kye tuyita foreign policy, waliwo kye tuyita domestic policy. Kati kigambibwa okuba nti state of panic mu gavumenti ya NRM eyo yeeyongedde naddala mu kaseera kano. Jjukira waliwo kye bayita domestic policies eziri mu kupushinga bannayuganda bye mugenda maaso n'okuba nga mukola, ebigenda maaso n'okuba nga byogerwa ku mikutu egy'enjawulo, n'ezi hashtags ezigenda maaso n'okuba nga zitambuzibwa, temubinyooma. Ezo ze zimu ku nsonga eziviirako abasajja oba external forces okutandika okuinterveninga mu nsonga zino. Era wenjogerera obunkenke bwatandise dde okuba nga bulinnya, state of panic mu basajja bakulu abafuga eggwanga erya Uganda bitandise okuba nga birinnya, pressure zirinnye. Wuliriza bulungi nnyo ensonga za Democratic Republic of Congo. Paulo Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda okugambibwa ebize bigambibwa nti ali mabega w'akabinja ka M23 akabadde katigomya emirembe mu ggwanga erya DRC. Bino ebintu tebinnaggwa. Kyokka ate jjukira bwe twogera ku Kagame okubeera emabega wa M23 ng'ate gye buvuddeko twawulidde M23 baagifoosinze okubeera nga ewithdrawinga mu bimu ku bitundu byebadde yawamba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bwe twogera ku Kagame mumanyi ani mukwano gwa Kagame, mumanyi mukulembeze eki ayinza okuba ng'alina mabega wa Paulo Kagame tutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda. Kati nkugambye state of panic yeeyongedde mu bukulembeze w'abasajja abamu oluvannyuma lw'ensisinkano eyo gy'olaba. Tebayita US DRC strategic partnership egambibwa okuba nti eno potential threat eri obukulembeze naddala obwannakyemalira obuli mu region ya East and Central Africa. Eggwanga erya United States of America balina endagaano gye baasayinize n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era ebifaananyi mwabirabyeko nga Felix Tshisekedi Tshilombo asisinkana abamu ku bakungu okuva mu ggwanga erya US. Era nga mu bano mwabaddemu ba lawyers ab'amaanyi ennyo, mwabaddemu abasajja abali mu gavumenti eya Donald Trump ne pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump yennyini. Ekisinga okwewuunyisa era ekisinga okuwa Munnayuganda essuubi, abamu ku baaluse ensonga zino oba enteekateeka zino, wuliriza bulungi nnyo otegeere kiki ekigenda mu maaso. Ekigenda mu maaso bwe bunkenke. Abamu ku baabadde abaaluse olukwe luno oba okulaba ng'enkwatagana eno etuuka n'okumanyisa omukulembeze w'eggwanga erya America ku biki ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga erya DRC nti era Democratic Republic of Congo yeetaaga obuyambi. Omusajja oyo gw'olaba bamuyita Jim Risch. Ono y'omu ku baseneta ab'amaanyi mu ggwanga erya America, ate ng'era ali mu kibiina ekya Republican Party ekya pulezidenti w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Donald Trump. Omukyalo oyo omumanyi bulungi nnyo naye ye Jenny Shaheen. Ono naye seneta ow'essaza erimu era nga naye ali mu kibiina ekya Democratic Party, ekibiina ky'aba Barack Obama. Kakati James E. Risch ye chairman oba yakulira Senate emanyiddwa nga Senate Foreign Relations Committee, era ey'omulundi oba Congress ey'e19 yasavinga nga chairman n'omumyuka we omukyalo oyo bwenkulaze amanyiddwa nga Jenny Shaheen. Bano ababiri wabalabako mu nsonga z'eggwanga erya Uganda, era we mbaseerabidde mujjukira ekiwandiiko ekyawandiikibwa omukulu oyo yatuuka n'okukola statement n'ategeeza mukama we Donald Trump nti General Muhoozi Kainerugaba mu ggwanga erya Uganda acrossinze kye bayita red line. Kakati bano abasajja bagoberera bulungi nnyo ebigenda mu maaso naddala wano mu East and Central Africa. Kakati bano ababiri nga be bakulembera kye bayita Senate Foreign Relations Committee, olukiiko mu Senate y'eggwanga erya America oluvunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala oba ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Be baabadde wakati mu nsonga zino era nga bwe baabadde babaze ekiwandiiko ku nsonga z'eggwanga erya Uganda. Kakati otegedde bulungi nnyo baani abavuze kino, ate era nga baalabwako nga be baali bakulembedde ne mu nsonga z'eggwanga erya Uganda okulaba nga gavumenti y'eggwanga erya America eteekawo ze sanctions eri abamu ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda n'okusingira ddala General Muhoozi Kainerugaba. Kakati wano tannabitegeera, njagala otuule ate njagala vidiyo giwe ekigalo, njagala ogende ne mu comment section onteereyo nti nze sinnategeera oba vidiyo egenda kuba mpanvumu naye nga tugenda kukunnyonnyola kye bayita state of panic eyeeyongedde mu gavumenti ya NRM. Bw'abadde aweddemu amaanyi ng'okkiririza mu nkyukakyuka
lukuka oddemu otambule. Bw'abadde akyalina essuubira ng'oli ku side ya NRM nawe zuukuka obeere nga weeraliikirira kubanga ekijja kiyinza okuba nga si muntu. Enkwatagana ya America n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tukimanyi bulungi nnyo ffenna bino bya bugagga ebiri mu ggwanga erya DRC America byeyagala. Wabula ate tukimanyi bulungi nnyo ffenna nti n'abaali emabega wa M23 era nabo byali bya bugagga bye baali baagala era bye baalinga bagenda maaso n'okubbayo. Kakati olutalo olubanga luli ku bya bugagga nawuliddeko wano mu ggwanga erya Uganda abamu ku bannayuganda nga bagamba nti Trump ne waabanga ajja kwagala kutwala mafuta ga Uganda oba golodi wa Uganda naye ng'agenda tutaasaako ekizibu ekyamazima bwe kiba nga kyekyetaagisa Trump tumuleka ajje. Bannayuganda balina endowooza eyo mutule nnyo ku vidiyo eno. Bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo balabika bagenda basooka okulaba ku ekyo, balabika bagenda basooka okulaba ku nkyukakyuka era balabika bagenda kubasooka okufuna ku mirembe mu nsi yaabwe. Waliwo amawulire agaafuluma gye buvuddeko. Abayeekera ba M23 baawalirizibwa okubaako province ezimu ze baali bawamba wabula nga baazidduseemu. Bawithdrawinze ne baziddukamu era gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ate n'edeployingayo nnyo. Kati wuliriza bulungi. Era mu ngeri y'emu mu bbanga si ddene akulembera eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa yawuliddwako ng'atandise okukukkuluma n'okukolimira eggwanga lya America n'ategeeza ne bannansi nti bannange kati keekadde tuli ku lwaffe. Ebigambo ebyo byonna ngenda kuba nga mbikuleetera tuula ku vidiyo eno bakuwe n'ekiberenge mbeere nga nkunnyonnyola kye bayita foreign policy. Waliwo foreign forces amaanyi ag'enjawulo agali mu kupushinga nga naawe wampuliriza bw'ogenda maaso n'okupushinga ekikyo ngamba gwakkiririza mu nkyukakyuka. Bw'abadde akyawagira sayidi eri naawe zuukuka weeraliikirire kino ekijja si muntu. Eggwanga lya America liyingidde eggwanga erya Democratic Republic of Congo weetaaga okubimanya kanzije mbeere nga nkusunsulira. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa ekifiiriza, omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kadeka notification obeera omu ku abo abatamiisinga nga updates nga zino zikuleetera. Kakati tuli mu mawanga abiri. Tuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ate mu ngeri y'emu tuli mu ggwanga erya Uganda. Ebiri e Congo bigenda ku influencinga bitya ebijja e Uganda era byandiba nga bigenda kusaasaanako bitya okuyingira ne mu ggwanga erya Uganda. Wenjogerera ng'obunkenke bweyongedde gavumenti y'eggwanga erya Uganda eri mu kye bayita state of panic olw'ensonga z'ogenda okuwulira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Njagala tutandike n'ekiwandiiko kyenjagala owulire wabula ng'ensonga tuzijja ku ebyo ebyagudde mu ggwanga erya America. Mwalabye ebifaananyi bingi nnyo nkakasa mu ababadde batugoberera, mwalabye ebigambo bingi nnyo ebyabadde bitambuzibwa naye ng'okusingira ddala eggwanga lya America lyamaze dda okukola enkwatagana wakati waalyo n'eggwanga erya DRC erya Democratic Republic of Congo. Enkolagana eno ng'etandise okuleetera obunkenke agamu ku mawanga agabadde gali emabega w'abayeekera ba M23. Kiki kye weetaaga okumanya? Wuliriza mu kiwandiiko wano nga bagamba nti DRC partners with American investors up $25 trillion of critical mineral reserves. Wuliriza eggwanga lya America lya Democratic Republic of Congo limaze okukwatagana, limaze okupatanaringa ne ba investors abava mu ggwanga lya United States of America era mbu bagenda kutaapinga obutabalika trillions 25 obwa dola. Ezo sente nnyingi nnyo. Ezo sente zisobola okukyusa eggwanga lya Democratic Republic of Congo ne litaddamu kulaba ku nnaku. Naye kyoba teweerabira America weeinvestinze region yonna ebeera influenced. Wano nakugambe munnayuganda ng'okkiririza mu nkyukakyuka wulirizaawo nnyo. Wakkiririza mu NRM zuukuka weeraliikirire. Eggwanga lya America region we ligenda okuoperatingira region yonna eteekeddwa okubeeramu emirembe. Kino kiba kitegeeza nti eggwanga lya America the moment we liyingira mu ggwanga lya DRC ndagaano zaakoleddwa tegeze essaawa yonna ba investors bagenda kujja n'obutabalika 25 obwa sente eza dola za siringi gezezzaako okuzizza mu ze Uganda zinnemeredde. Obutabalika 25 bagenda okubuteeka kkiriza obagaana enkyukakyuka zijja kutandika okulabikako mu region yonna anga tebasobola kukkiriza mirembe kutabanguka mu region mwe ba investinga sente zaabwe.
ensonga za critical mineral reserves bya bugagga eby'omunda eby'omu ttaka eby'eggwanga Democratic Republic of Congo. Abakungu b'eggwanga erya Congo n'abakungu b'eggwanga erya America bano nga bakulembeddwamu Felix Tshisekedi Tshilombo akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo, nabali nga bakulembeddwamu abakungu okuli president w'eggwanga erya America, Secretary of State Marco Rubio n'abamu ku bakungu naddala abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga erya America baasisinkanye mu bifo eby'enjawulo okuli ne kye tuyita Oval House. Bagimanyi nkakasa mutegeera kye kitegeeza. Era mu kiwandiiko njagala nsooke mbikumalirireyo. The Democratic Republic of Congo, the world's dominant producer of cobalt and a major copper supplier, used a US-hosted critical mineral summit position itself as a central partner in the global energy transition and to attract new industrial investments. Jukira enkolagana zino zatandika okusinyibwako oba okwogerebwako wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo mu biseera ng'abayeekera ba M23 beefudde ekizibu mu ggwanga erya DRC nga bawamba province ku province. Mujjukira bwe bawambira North Kivu ne South Kivu. Kakati waaliwo endagaano ezaasayiningibwa abakulembeze ababiri owa Rwanda n'owa Democratic Republic of Congo nga bagenze mu America, wabula oluvannyuma kyazuulwa nti tageti ya ggwanga lya Democratic Republic of Congo era Rwanda endagaano ze baasayininga si ye yali efunamu wabula Congo ye yali efunamu. Kyova olaba nga yedda Felix Tshisekedi akyaddayo ne basisinkana, kyokka ate ye kulembera eggwanga erya Rwanda Paul Kagame ate ye takyaddayo n'ebigambo byayogera awanda muliro eri eggwanga lya America era yategeezezza dda bannansi be kati tuli ku lwaffe sawa ya kwefaako nga bagamba nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo wakati mu lutuula oba summit eyabadde etudde World Summit eyabadde etudde abadde boogera ku nsonga ez'enjawulo bagiyise Critical Minerals Summit yabadde etudde mu ggwanga erya America, wabula nti olw'okuba Congo yagenze ne yeepresentinganga eggwanga erikyasinze okubeera di supplier eri ebyobugagga eby'omu ttaka yeefudde dominant producer owa cobalt, si yeefudde wabula bwali. Kigambibwa nti eggwanga lya Congo ye world's dominant producer, lye eggwanga lisinga okuproduce nga ky'ekyobugagga kye bayita cobalt n'ebyobugagga ebirala okuli copper n'ebirala. Bwe baakyadde mu ggwanga erya America beepositioninze bulungi nnyo, era oluvannyuma lwa summit eyo omukulembeze w'eggwanga erya DRC Felix Tshisekedi Tshilombo yasisinkanya abakungu omu ku omu nga muno mwe muli ne president w'eggwanga erya DRC. Kakati nga kaweefube waakulaba nga America eyambako eggwanga lya Congo okulwanagana n'abayeekera ba M23 babafulumya eggwanga eryo, nti era bwe baba bafulumya eggwanga lya Congo mumanyi gye kiggweera. Bwe bafuluma abayeekera ba M23 ne babafulumya bagenda kubakuba, babagenda kubafulumya babawerekere paka gye baava, bwe banaabatuusa gye baava zisuubira nti gavumenti ezibadde zibafandinga ezibadde zibabaakinga zo zinaasigalako awo tujja kutuukawo. Representing President Felix Tshisekedi's government at the first mineral meeting on critical minerals in Washington, D.C., Mines Minister Louis Watumu Kabamba told delegates from more than 50 countries that DRC produces over 70% of the world's cobalt and about 10% of global copper output, underlining its strategic importance to battery, electric vehicle and clean energy supply chains. Nti wakati ng'olutuula luno lutudde nga president w'eggwanga erya Congo tannaba kubanga atuuka eyabadde amurepresentinze nga ye minister ow'ensonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Congo amanyiddwa nga minister Louis Watumu Kabamba yategeezezza aba delegates ababadde barepresentinga amawanga gasukka mu 50 n'abategeeza nti bannange muli wano naye mulina kye mutamanyi, iffe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wali abayeekera ba M23 abayeekera abo nga bayambibwako Paul Kagame owa Rwanda betwagala mujje mutukubire oba mu tusheyalinga ebyobugagga tubisheyalinge, mulina kye mutamanyi. Mubadde mukimanyi nti mu ggwanga lya DRC tufulumya ebitundu 7 ku buli 100. Wuliriza bulungi eno percentage nnene. Cobalt afulumizibwa okwetoolola ensi yonna, kino kya bugagga kya mu ttaka ekimeddwa nga cobalt. Ngenda kukubulira byekikola. Congo yokka efulumya ebitundu 7 ku buli 100 ku kyobugagga ekyo. Jjukira eggwanga ensi yonna efulumya, buli nsi neereeta ku katale, buli ggwanga ne lireeta, wabula Congo yokka omusajja yabategeezezza ku byobugagga ebya cobalt bye mufulumya betufulumyako 70%. Kitegeeza 30% yeva mu nsi ezisigadde okwetoolola sseŋŋendo nsi oba planet yeno. N'abagamba tufulumya
global copper output 10% copper afulumizibwa, nga kitegeeza tulina kye tuyita strategic importance mu katale mu katale naddala eri abafulumya oba abamanufacturinga amanda, abamanufacturinga ze battery, electric vehicles, emmotoka ezo ez'amasannyalaze, clean energy supply, amasannyalaze amayonjo. Eggwanga lya Congo tukola ebitundu 7 ku buli 100 ku ebyo bye mufuna oba bye mulaba mu nsi yonna. So kakati tuwagala eggwanga lya America oba ensi yonna mutegeere obugagga bwe tulina, mutegeere nti bano abasajja ba M23 yekwefuge gwe baliko, era mutegeere nti twetaaga okuyambibwa mu ngeri emu oba endala. Na Uganda yagambye oba ayina endowooza ti Trump wekuba kutwala bya bugagga gyabitwale, wuliriza nnyo ate kye yali nga sinnatuuka waawo. Nga bagamba oba mu bigambo yagambibwa ati with mining exports exceeds $25 billion in 2024, the Democratic Republic of Congo is at the heart of the global energy transition. Kabamba said, according to remarks posted after the meeting. Kabamba minister ono w'ensonga z'ebyobugagga eby'omutaka mu ggwanga erya DRC yategeezezza nti mining exports zaffe mining exports okwetola ensi yonna zaali zisussa obuwumbi bwa $25 twatukira mu mwaka gwa 2024. Wabula njagala mukitegeere mmwe abakungu abali mu lutuula luno nti ffe ng'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ffekka tuli key factor era tuli bankizo nnyo obwo obuwumbi 25 obwafuluma oba obwakolebwa mu mining exports mwaka gwa 2024. Era n'ayogera bw'ati we tumukwotinga. Our unexplored geological reserves represent more than 90% of our potential and are estimated at more than $25 trillion. Banange wulira America tasobola kusigalayo. Abali emabega w'abayekera ba M23 n'abalala andibange yaabwe egenda kuwunzikibwa. Wuliriza okweraliikirira ne kweyongera olw'ebigambo by'ogenda okuwulira. Abasajja batidde bagamba wulire ekiri e Congo. Omusajja yayimiridde mu lutuula n'abagamba ebigambo bino nti mbagambe tufulumye ebitundu 7 ku buli 100 ku bya bugagga ebifulumizibwa ebya cobalt. Kyokka ate obusobozi bwaffe buli ebitundutundu 9 ku buli 90% ku ebyo izibwa oba ebitannafulumizibwa biri ebitundu 9 ku buli 10 bikompeyalinga ku ebyo ebifulumizibwa ebyobugagga eby'omu ttaka. Era ne bagamba nti ebyobugagga by'eggwanga erya Democratic Republic of Congo eby'omu ttaka singa muba mutukutte bulungi ulira sente ezirimu. Nakugambye eggwanga lya America limaze okupatanalinga na bano American investors bamaze okukkiriziganya nti bagenda ku investinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, era ng'obuwumbi n'obuwumbi bwe bagenda okubeera nga bainvestinga sente zibalibwa mu butabalika 25 obwa sente eza $. Ba investors okuva mu ggwanga erya America essaawa yonna nga in transition oba bagenda kuba bawanyisiganya. Eggwanga lya America ligenda kuba yambako libakubira ba M23 then bo babeere nga ba investinga naye nga ffenna tukimanyi bagenda kutwala bya bugagga. Kakati we bakuba ba M23 ne babaweekera paka gye baava olowooza baavaawa. Omukulu yabagambye sente ezibalirirwa mu byobugagga bye tulina zisukka mu butabalika 25 oba sente eza $. Our potential are estimated at more than $25 trillion. Byobugagga byaffe omukulu abategeeza mu lutuula lwatudde mu ggwanga erya United States of America, eggwanga erya Democratic Republic of Congo okweraliikirira ne kweyongera eri abamu ku bakulembeze ababadde bali abagambibwa kubeera nti be bali emabega w'abayekera bano aba M23 nga buyinza okukitegeera okweraliikirira n'emitwe ne gyongera okubeera nga gye baluma. Wuliriza bulungi nnyo ekijja nkugambye gwe nankyukakyuka kkiririza mu bino bye weetaaga okubimanya, weetaaga okubiwulira kubanga ekijja si muntu. Wulira nga bagamba the Congo's vast mineral wealth has made it indispensable to the electric vehicle and renewable energy industries, but it has also exposed the country to volatility in global commodity markets, governance challenges, regional security tensions in the eastern province where some resources are located. Ebyobugagga ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bwe byobadde tomanyi oba byobadde wawulirako oba byobadde teweekakasa
abasajja bakimanyi bulungi nnyo nti bisinga kubeera mu kitundu ate bano gye bali mu kusapootinga abayeekera ebyokwerinda si birungi nnyo mu bitundu ebyo kakati nabo nga ze zimu ku nsonga ze basinziddeko okugamba nti tulina okuyingira waawo naye nga nze naawe tukimanyi bulungi nnyo nti bano bakungu bano bakyali banoonye byabugagga bya Congo wabula mu kunona ebyobugagga bagenda kubatakkuluzaako ebizibu ebibadde bibeetoolodde eggwanga lya DRC eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kabamba minisita ono yazzeemu n'abagamba era ng'abagamba ebigambo bino byenjagala okukuwa nga tugenda maaso n'okuba nga tutambuza ensonga eno ogitegere nakugambe kano gwe munnankyukakyuka yenna kawa obudde okawuliriza ogenda kukategeera ku nkomerero. Kabamba Said Kinshasa is seeking to shift away from a purely extractive model towards integrated industrial and technological value chains with a focus on local processing, job creation and infrastructure development. Minister yabategezza mu lukiiko luno yabagambye abakungu abavudde mawanga ag'enjawulo kugambye agabadde gasoba mu 50 agabadde gatudde mu summit eyo mu ggwanga erya USA. Yabagambye twagala tuve mu mbeera y'oku exporting ebyobugagga nga sibi tebiri processed. Twagala tugenda okubi-exportinga okubifulumya biteeka katale k'ensi yonna nga naffe kwegamba nga bw'olaba wano mu ggwanga erya Uganda nti twafuna amafuta naye ate amafuta waliwo kye bayita crude oil kati ate baagala ebyobugagga babifulumye babiteeke katale nga biri already processed. Tebaagala ebyobugagga ebyo bifulumizibwe ate amawanga amalala ge gagenda biprocessinga kitegeeza ge gagenda osinga okufunamu. Eggwanga lya Democratic Republic of Congo muzimu ku nsonga ze baaripootinze agamu ku mawanga agatuliraanye naddala aga gazigawagira abayeekera batutawaanya galabiddwako ng'ekimu ku bigendererwa byakubba bya bugagga byaffe bo ne babifunamu era balinayo n'ebirombo abamu naye abayeekera bakozesa olukwesukwesu ne bagenda mu maaso n'okuba nga babikola. Kakati abasajja bakugamba nti bapatanalinze n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ky'oyinza okulaba kyankolagana ya bugagga bya mu ttaka wabula ng'ekiri emabega waakyo bagenda kuyambako okuzza emirembe. Kati weerabira nkali ke nkugambye nti ate ebitundu ebisingamu ebyobugagga ate byebitundu ebiri occupied by abayeekera aba M23 n'obubinja obulala nga bw'ozuubuulira teweerabira gye buvuddeko. Mwaka nga gumu n'ekitundu oguyise abayeekera ba M23 baalangirirwa nti bawambye ekitundu ekimanyiddwa nga North Kivu province eyo ne South Kivu. Kakati ate ebitundu ebigambibwa era ebyogerwako nti mu ggwanga lya DRC ebitundu ebisingamu ebyobugagga eby'omu ttaka kyokka ate abakulu bakugamba nti ate bamaze okupatalinga n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo babeere nga bagiyambako naddala mu nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka. Kakati olowooza ani aba agenda okukubwa abeere ng'ava mu ggwanga eryo era omuntu oyo agenda okukubwa uliriza ani aba agenda okukubwa okubeera ng'ajjibwa mu bitundu ebyo Amerika byegenda okuinvestingamu era omuntu oyo aba amaze okukubwa ani omulala agenda okuddako okugobebwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bino byonna wona abo maze okubitegeera genda mu comment section ontereyo nti mbitegedde naye nga tukyagenda mu maaso. Wuliriza mu kaweefube ono akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi Tshilombo yagambye sijja kutuma okunkiikirira bankiikiridde naye yeetuukidde era wano ninawo n'ekiwandiiko ekikakasa nti Felix Tshisekedi yasisinkanya abakungu ye mwennyini atumye wali amurepresentinze newankubadde nga mu kusooka bamurepresentinze wabula yeetuukidde. Wano yabadde ne president w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Donald John Trump. Wano yabadde ne Secretary of State amanyiddwa nga Marco Rubio. Ensonga za bya bugagga bya mu ttaka kaweefube wakukuba na kufufuggaza abayeekera ba M23 abeeriise nkuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era bwe bamala okubakuba n'abamu ku babayambako nabo bayinza okuba nga bagenda kukifuwa bakizza munda abayambako abayeekera ba M23 n'abo abayamba ba M23 nabe essaawa yonna ebyabwe bigenda kuba si birungi oluvannyuma lw'eggwanga era United States of America okuba nga ligenda kuyingira mu bino. Wuliriza nakugambye abamu ku bakungu abali emabega w'ensonga zino be bamu ku abo abaalabwako gye buvuddeko nga bawandiikira Donald Trump ku nsonga z'eggwanga erya Uganda. Kakati Felix Tshisekedi yagambye nti kakati ebiwandiiko biwandiikiddwa ebigambo byogeddwa nange kanneetuukire. Wuliriza abagamba Felix Tshisekedi Tshilombo meets US lawmakers as Congo seeks backing for peace deal and a critical minerals agenda. Akulembera eggwanga erya DRC Felix Tshisekedi Tshilombo yasisinkanya abamu ku bannamateeka oba abakozi b'amateeka tegeeza no baba tegeeza abakaba parliament mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era kye kifaananyi ekyo kyolaba mu ggwanga erya America ababaka ba parliament oba ba senators abakungu ab'amaanyi ennyo mu ggwanga erya America
meeting eyo gy'olaba afulaga y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yewanikiddwa emabega wali w'olaba era nga gw'olaba oli alinga yabakyeyerinze president amayiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo akulembera eggwanga erya DRC wano ng'ali ne Secretary of State amayiddwa nga Marco Rubio. Uliriza bulungi nnyo mu kiwandiiko batugamba batya wano. The Democratic Republic of Congo President Felix Tshisekedi Tshilombo has held talks with senior US lawmakers in Washington, D.C., seeking support for a fragile peace process in the country's conflict-hit east and for deeper cooperation on the supply of minerals vital to the global energy transition. Kaweefube waakulaba nga bakwatagana ku nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka ebisangibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula si bisangibwa busangibwa mu Congo kyekyoka, wabula ebisangibwa mu regions abamu ku bayekera ezimu kweza abayekera ba M23 zebaali basaanikira. Akati wano bakugamba president w'eggwanga erya DRC amaze okusisinkana abamu ku lawmakers bamaze okubaganya ebirowoozo bamaze okuteesa ku butya bagenda okupatanalinga n'eggwanga erya Congo nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka wabula deeper cooperation on the supply of minerals valid to the global energy transition. Ulira nenga mu byonna conflict hit east ebitundu ebisinza okubeeramu entalo bye bagenda okusinga okufokasingako. Kyokka yewali ebyobugagga wali aba M23 ewali ababayambako ewali abagenda okubwa benja okugamba gye bujjako nti bano bagenda kukubwa bubi nnyo bagibweyo abayekera ba M23 singa bano abakuba ne babawerekera paka gye baava gavumenti ezibayambako ziyinza okunzika nga tezisigadde. Tshisekedi met the chairman of the US House Foreign Affairs Committee Brian Mast alongside representatives Chris Smith, Sarah Jacobs and Gregory Mix, according to a statement. The Congolese presidency okusinzira ku statement eyavudde mu office ey'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo kyamaze okubeera nga kikakasibwa nti mu bantu Felix Tshisekedi be yasisinkanye wabaddeko akulembera kye tuyita US House Foreign Affairs Committee bamuyita Brian Mast, wabaddeko ba representatives okuli Chris Smith, kuliko Sarah Jacobs, kuliko Gregory Mix okusinzira ku statement eyafulumidde okuva mu office y'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. The discussions focused on the security crisis in the Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati wano uliriza nnyo ensonga we zitandikira. Enteeseganya zonna okukkaanya kwonna ku byobugagga focus eri ku security crisis mu ggwanga erya Eastern Democratic Republic of Congo. Bwe njogera ku Eastern Democratic Republic of Congo njogera ku bitundu omuli abayekera ba M23 abayekera abo nga tukimanyi bulungi nnyo bayambibwako eggwanga erya Rwanda. Eggwanga erya America mu kukola bino oba mu ndagaano ezaakoleddwa asinzidde mu kye bayita Washington Peace Agreement and the prospects for a broader strategic partnership between Kinshasa and Washington DC. Bwe njogera ku kye bayita Washington Peace Agreement wano weetaaga okunnyonnyola ennyo, weetaaga okutegeera ennyo wampuliriza. Washington Peace Agreement ensonga lwaki weetaaga okukimanya, eno yali ndagaano eyakolebwa wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga basinzira mu ggwanga erya America. Era we baakola endagaano eyo kati njagala ngikunnyonnyole nga mu bujjufu bagiyita Washington Accords for Peace and Prosperity. Eno njagala nkuwe endowooza eno gitu mu mwaka gwali gwa 2025 ogwo guwedde. Njagala nkuwe ekiwandiiko kino then oluvannyuma nkuwe endowooza yange. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo wamu n'eggwanga erya Rwanda baagezaako okukola endagaano ba okutuuka ku nzikiriziganya bakomye olutalo olugenda mu maaso wakati wa Congo ne M23. Naye wano weetagawo ko kalogiki bayekera ba M23 bebalwana ne gavumenti ya Congo. Kyokka ate Rwanda ate yeeteezi yeri mu nteeseganya ne Congo okulaba nga olutalo luno luyimirizibwa oba tolaba towunyiriza. Nga bakugamba mu mwaka gwa 2025 abakulembeze ababiri ngerawo balabawo mu kifaananyi akulembera eggwanga erya Rwanda nakulembera eggwanga erya Congo ono bamuyita Felix Tshisekedi Tshilombo oli bamuyita Paul Kagame Rutagambwa baasisinkana mu Oval House, baasisinkana abakulembeze b'eggwanga erya America wali ne Donald John Trump eyafunye ekikonde ekya People Power wakati. Mu nsisinkana zino baasayininga endagaano gye bayita Washington Accords for Peace and Prosperity mu ggwanga erya America mu kibuga Washington mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Nga mu ndagaano ezo ze baasayininga mwalimu okukola kye bayita ceasefire abayekera ba M23 okuva mu ggwanga erya Congo
troops withdraw. Eggwanga lya Rwanda ligambye okuba nti lirina amagye agakunukkiriza 4,000 mu ggwanga lya DRC ne mu ndagaano kyalimu Rwanda eggyeyo amagye gaayo. Disarmament okujja emmundu ku bantu abaali baweereddwa emmundu mu bitundu ebyo bya Eastern Democratic Republic of Congo. Regional Economic Integration Framework yali nsonga eyali efocusinga ku kye bayita minerals, infrastructure and energy, promising stability and economic growth in the United States of America. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo lyali limaze okuba nga ddyo liwangudde eggwanga erya Rwanda eriri emabega ewaabayekera aba M23. Kakati wali bakugamba nti ensisinkana ya jo oba yennaku zino eri mu kugenda mu maaso wakati w'omukulembeze w'eggwanga erya Congo DRC amanyiddwa nga Felix Tshisekedi n'abakungu mu ggwanga lya America bali mu kusinziira mu ndagaano bye bagenda mu maaso n'okuteeka mu nkola, bali mu kusinziira mu ndagaano gye baasayininga amanyiddwa nga Washington Peace Agreement eyasayiningibwa wakati w'abakulembeze abasatu owa America n'ababiri owa Rwanda n'owa Congo. Kati Rwanda batalina wakiwonera ate mukama wa Rwanda mumumanyi era naye kiba kimuliiramu. Officials reviewed the effective respect of commitments arising from the Washington Peace Agreement, the protection of civilians, and the Congo's role in stabilizing the Great Lakes region and securing supply chains for critical minerals and essential to the global energy transition. The president said, "Liriza, waliwo wano ebigambo byogenda okuwulira. Ebigambo bino nga si bya bulijjo era ogenda kutegeera kiki ddala ekigenda mu maaso." Eggwanga erya America gyebo ewabadde summit eno ng'abakungu okuva mu mawanga agasukka 50 baagibaddemu, eggwanga lya Democratic Republic of Congo lyategeezezza ebintu eby'enjawulo era mu ndagaano gye baasinziddemu emanyiddwa nga Washington Peace Agreement wawuliddwayo ekigambo ekigamba nti ezimu ku nsonga ezigenda okugobererwa oba ezaali mu ndagaano eri kwe kuzza emirembe mu kye bayita Great Lakes region. Ng'okuzza emirembe mwawulirwamu ekigambo kya regime change, nti ezimu ku regime zijja kuggyibwako bwe kinaaba kyetaagisizza sobola okuzza emirembe mu kye bayita Great Lakes region. Kati Great Lakes region bwe kikyotegeera gwampuliriza. Bwe twogera ku Great Lakes region waliwo amawanga agali mu region eno geweetaaga okuba nga ogenda maaso n'okuba nga omanyi. Africa otegeere mawanga ki agagenda okubeera nga gafeesinga ku kino. Owulire bulungi nnyo nakugambye wano gwe munnankyukakyuka weetaaga okuba nga owulirawo nnyo. Kubanga mu eyo region eyogerwako gye bayita Great Lakes region naffe mwe tuli. Gamu ku mawanga agali mu eyo Great Lakes region okusinziira ku statement kyandibanga eggwanga lya Democratic Republic of Congo erigenda okuteekinga obuvunaanyizibwa okuzza emirembe. Congo's role in stabilizing the Great Lakes region and securing supply chains of critical minerals essential to the global energy transition. Uliriza, bwe twogera ku kye bayita Great Lakes region twogera ku mawanga ago g'olaba. Great Lakes bannyonnyola nti eno ye region ekyasinze eri high altitude area East and some parts of Central Africa, centered around a series of massive lakes in the Great Rift Valley. Nga kigamba nti mweyo region amayanja gakavalinga approximately 25% of the world's unfrozen fresh water. Kati wetwogera ku fresh water osobola kuwawukana na kye bayita Lake Victoria. Era agamu ku mayanja agagiresera okuyitibwa bwetyo kuliko Lake Victoria, kuliko Lake Tanganyika, kuliko Lake Malawi, kuliko other key lakes omuli Lake Turkana ne Lake Kivu, Lake Albert, Lake Edward. Kakati gwampuliriza era agoberera agamayanja gali mu region ki eggwanga lya Democratic Republic of Congo eririna obuvunaanyizibwa okuzza emirembe nga likolaganira wamu n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Bwe twogera ku kye bayita Great Lakes region, eyo region erimu amawanga gano wammanga genjagala nkusomere ogategeere bulungi nnyo okusinziira ku kiwandiiko kye ngenda maaso n'okuba nga nkuwa, okusinziira ku mbeera nga bwegenda maaso n'okuba nga etambula. Kye bayita Great Lakes region amawanga agalimu ge gano wammanga agali mu ndagaano eri nti emirembe girina okutereezebwa, wabula nga mu bigambo by'okutereeza emirembe ekigambo regime change kyawulirwako. Eggwanga lya America lyandifoosingibwa oba lyandiwalirizibwa okukyusa obukulembeze mu mawanga ago. Bwe njogera ku mawanga ago ewali Lake Edward ne Lake Kivu, ezo nnyanja ne Lake Albert nnyanja ezaawula
eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Congo, eggwanga erya Rwanda, eggwanga erya Congo. Lake Edward mumanyi bulungi Jerry ne Lake Albert atugamba Great Lakes Region. Lake Victoria yogeddwako ne Lake Tanganyika, kitegeeza eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Tanzania, eggwanga erya Rwanda, eggwanga erya Burundi, eggwanga erya Tanzania, eggwanga lya Malawi ewali Lake Malawi, Democratic Republic of Congo, eggwanga erya Zambia, tuyinza n'okugattako eggwanga erya Mozambique. Ennyanja irabako naye sijjukirwa banayo kweri. Kitegeeza Amerika yandiwalirizibwa okukyusa zi regimes ezitakkiriza oba ezitatambulira kuga y'amateeka. Ebimu ku byo bigambibwa okuba nti byatandika okulabikako, ebimu ku byo bigambibwa okuba nti ezimu ku strategic summits oba ezimu ku strategic agreements endagaano ezisayiningibwa zandibanga ziri mu bino by'oyinza okuba nga tojja kuwulira abamu nga babikugamba. Omukulembeze w'eggwanga erya DRC ng'asisinkanya simanyi oba byenjogera mubitegeera ate nga mulina obitegeera ku mpaka. Naddala gwe ng'olina sayidi z'okkirizako kubanga gwe munankyukakyuka zuukuka otambule, gwakkiriza mu NRM zuukuka weeraliikirire kubanga eggwanga lya United States of America essaawa yonna liyingira eggwanga erya Congo ate ekiddako awo oba okimanyi Amerika weebeera tekwasobola kubeerawo lutalo yadde okuliraanawo olutalo. Kakati kyekijja nyongera okutegeeza nti okumanya bino byandibanga biri mu kuteekebwa na mu nkola already. Nakugambye waliwo amawulire agaafuluma kyabayeekera ba M23 balabiddwako nga bali mu kuwithdrawinga mu bitundu ebimu. Era ekiwandiiko kyafuluma essaawa nga ziize ziyise nekyongera okuddamu okukakasibwa. Mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Al Jazeera baakakasa nti M23 armed groups say it begins withdrawing from the key Democratic Republic of Congo town of Uvira. Waliwo town gye bayita Uvira, eyo nayo baali baagiwamba. Baawalirizibwa okuwithdrawinga. Era ekiwandiiko kino ekifuluma ku mukutu gw'amawulire ogwa Al Jazeera kyabayeekera ba M23 bagonze bakkiriza batandise okujjayo abalwanyi baabwe mu ggwanga eryo mu kibuga kye bayita Uvira. Wano ndowooza nabo kankutwalewo kakatono. The M23 armed group has begun pulling out its forces from the key town of Uvira in the Eastern Democratic Republic of Congo, DRC, its spokespeople say, in accordance with the request from the United States of America, from the United States mediators in the conflict. Abayekera ba M23 bennyini baavayo ne beeyogerera ne bakakasa bannange batandise process ey'okuwithdrawinga ey'okujja amagye gaabwe kitundu ekimanyiddwa nga Uvira kye baali bawambye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era ku mawulire ge twategeerako, mawulire ge nafunako abaligoberera emikutu gyaffe egy'enjawulo nagabawa nti gavumenti y'eggwanga erya DRC yatandika okudiployinga abawanvu n'abampi, tandika okudiployinga nga bwe kiwulira era nga bwe kisoboka. Oluvannyuma lw'okulaba nga bano batandise babalagidde babeere nga bawithdrawinga abalwanyi baabwe mu kitundu ekimanyiddwa nga mu province oba ekitundu ekimanyiddwa nga Uvira. Kati gavumenti ya Congo negamba kakati buli katundu ke baali bawambye ne babagamba bakaveemu we bafulumira. Gavumenti ya Congo eyiwawo amagye, eyiwawo abawanvu n'abampi ab'ebika eby'enjawulo okuddamu okulaba ku kyefaananyiriza M23 kabaka weddemu. Kati yembeera eri mu bitundu ebimu eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abayeekera ba M23 bennyini baatuka ne bategeeza ensi nti amazima gonze tuwulirize ekiragiro ekyaba mediator bannaffe ab'eggwanga erya United States of America. Tulekulidde ebitundu ebimu era nga tubirekulidde mu mirembe. Gavumenti ya Congo netandika okubidiployingamu. Wuliriza nga tutagenda maaso n'ekiwandiiko era nga bakakasa kayemu. Footage aired exclusively on Al Jazeera on Wednesday appeared to show dozens of fighters from the group and numerous vehicles on the move from the M23's main base in the strategic town. Waliwo n'obumu ku bufaananyi oba obutambi obwalabwako ku mukutu gw'amawulire ogwa Al Jazeera nga bulaga ebimotoka n'abajaasi abali mu ddazini n'eddazini abali mu kufuluma bakuttemu ebyabwe bava mu kitundu ekya Uvira bafuluma ku biragiro by'Abamerika. Wire Ngoma, an M23 spokesperson, posted on X that the withdrawal was underway. Ono omwogezi w'aba M23 amanyiddwa nga Wire Ngoma genda ku mukutu gwa X n'awandiika ebigambo bino. Sake of peace, tikulw'emirembe, our troops began leaving the town of Uvira this afternoon. Kulw'emirembe mu kitundu kino, abalwanyi baffe batandise okuva mu kitundu kino misana gw'olunaku olwaleero. Kwolwo yali abitayipinze wabula emirembe gyakulembezza wano mu bigambo ebyo sooka yali tegirowoozebwako bwe baali bagenda maaso n'okugitankuula
ate eggwanga erya Democratic Republic of Congo yandibanga ligenda kusooka eggwanga erya Uganda funa ku mirembe wabula Congo weegifunira region beta Great Lakes region essaawa yonna ojja kuwulira beta regime change amawanga mangi gajja kutandika okukyuka olw'ensonga omukulembeze w'eggwanga erya America ali wamu n'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo balina n'endagaano obaolyawo ekwata ku nsonga z'ebibugaga eby'omu ttaka ateekako abamu ku bakulembeze abali mu kitundu ekyo mu region ya Great Lakes ne bafa ne baddamu ne bafa omulundi ogwokubiri iriza yakulembera eggwanga erya Rwanda mayiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa oba kutya oba kiki ye yavaayo ndowooza kuno okuba kukola ntondo n'ategeeza nti eggwanga lya America lituvuddemu era ategeeza bannansi mu ggwanga erya Rwanda nti bannange kati tuli ku lwaffe ekiwandiiko ne kifuluma. Rwanda President Paul Kagame Rutagamba urged his country to be more self-reliant on Thursday as he calls mount in the United States of America to improve more sanctions over its involvement in the Democratic Republic of Congo. Eggwanga lya America lyatuuka n'okutegeeza waliwo sanctions ezijja okujja eggwanga erya Rwanda singa linaaba liremedde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo singa abayeekera ba M23 banaaba tebalekeddeawo kulwanagana na gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Sanctions empya ziyinza okuba nga zigenda kukubwa ku ggwanga lya bannaffe erya Rwanda. Kakati obunkenke ne bweyongera njagala okutegeeza nti essaawa yonna ne sanctions wandiziwulira gavumenti y'eggwanga erya DRC erabika egenda kufuuka base eya America eri amawanga naddala agatagoberera mali. Kati Kagame olwawulira kino eggwanga lya America liteekateeka okutukuba sanctions olw'embeera eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ategeeza bannansi be eggwanga erya Rwanda bannange kekera twetegeke tubeerewo ku lwaffe kubanga kakati kikakasiddwa tikirabika tuli ku lwaffe. Wulira mu kiwandiiko nga tukyagenda maaso n'okikutegeeza. Abagamba batya the Great Lakes nation has come under increasing international pressure over its support the M23 armed group which last year captured a vast swathes of the neighboring Eastern Democratic Republic of Congo. Nti obunkenke bweyongedde mu ggwanga lino eriri mu kye bayita Great Lakes region omuli n'amawanga amalala oluvannyuma lw'abayeekera omwaka oguwedde ogwa 2025 okubeera nti balina n'ebitundu bye baawamba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Akugambye wali abamu ku bantu abatembeeta era abali mu nsonga eno baalabwako ng'ate be babadde batembeeta era nga be bali ku muzimu ku nsonga eggwanga erya Uganda. Kakati gwawuliriza kino kirekawa abakkiriza mu gavumenti ya NRM. Omusajja oyo bamuyita Senator Jim Risch nga memba era yakulembera kye bayita Senate Foreign Relations Committee yabuvuddeko yalabula General Moses Kandugaba w'eggwanga erya Uganda n'obukulembeze bwa Uganda bakrossinze kye bayita red line. Kati ate we twogerera y'omu ku bali emabega w'ensonga zino ezitadde Paul Kagame Rutagambwa ku bunkenke ye ne munne omukyalo ono munnakibiina ekya Democratic Party amanyiddwa nga Jenny Shahin. Bano nno ba bibiina bya njawulo. Jenny Shahin oyo omukyala wa kibiina kya DP ekirimu ba Barack Obama ba Joe Biden. Kakati ate omukulu ono amanyiddwa nga James E. Risch ono ye wa kibiina kya Republican Party kirimu ba Donald Trump n'abalala abo wali obawuliddeko. Kati nga kigambibwa kyaba ababiri be batadde nnyo obunkenke oba be bataddewo nnyo omugongo okulaba nga abakulembeze mu Eastern Central Africa oba mu kye tuyita Great Lakes region bateekebwa ku nninga naddala ku ngeri gye bafugamu abantu baabwe. Era wano Paul Kagame Rutagambwa we yasinzidde okutegeeza bannansi mu ggwanga lya Rwanda saawa oba kadde kakwesiba 2 tuli ku lwaffe. A peace deal between Rwanda and the Democratic Republic of Congo brokered by the US President Donald Trump was signed in the Washington later last year. But only days later, the M23 seized another major city of Uvira. Mu mwaka gwa 2025 oguwedde, gavumenti y'eggwanga erya America yakulemberamu gavumenti ya Congo ne ya Rwanda. Ne bawuliriza nnyo wano. Gavumenti ya America yayimirira mu nsonga wakati. Ne basayininga endagaano ng'akulembedde Donald Trump akulembedde abakulembeze b'amawanga abiri Rwanda ne Congo, Tshisekedi ne Kagame. N'abakulembera ne basayininga endagaano gye bayise Washington Peace Agreement. Kyokka baali baakamala gisayininga bayekera ba M23 ne balangirira nti bawambye ekibuga ekimanyiddwa nga Uvira. Kati order gye zaavudde bafulume ekibuga Uvira oba baagala oba tebaagala. Gamba omutwe ne gumusi era yalabiddwako ng'agwetakula. Kakati abayekera ba M23 bapondooka balinawo kyakukola bwe bato ne bafuluma ekibuga Uvira nga bw'owulidde. Speaking at an event in the Rwanda capital Kigali on Thursday, Kagame appeared to respond with an insistence
on the country's autonomy. Yagezezaako okwanukula ategeeza kyamazima ggwanga lya Rwanda ggwanga lyetongodde era yategeeza bannansi tubeere ku lwaffe tukkirize tuli ku lwaffe. Eggwanga lya America lirabika lituvuddemu olw'okubeera nti baali batandise okukolagana n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati endagaano zirumye. Kati abayekera ba M23 ne babanga ebyabwe tebigenda kuba birungi oba tebinnaba birungi, n'ababa backing oba abali emabega binnaba kubeera birungi. Waliwo ekiwandiiko ekirala ekyafulumye gye buvuddeko nga bagamba nti baseneta mu ggwanga lya America baraisinze concern oluvannyuma lw'abayekera ba M23 okuwamba ebitundu ebirala nti bandibanga batandise okuddamu okwokyupayinga. No byandibanga tebigenda kuba byangu era wandiwulirwawo okukubwa okuli serious abayekera bakube oba bakubwe mu ngeri etali ya bulijjo, mu ngeri etali eyo gye tubadde tukugambako, mu ngeri etali eyo gy'obadde owulira. Ku mulundi guno biyinza okuba ebirala. Wulira oyo seneta gw'olaba amanyiddwa nga Jim Risch ne munne Jenny Shaheen balabika bafuuse ekizibu, bakambwe nnyo eri obukulembeze bwa East Africa oba obukulembeze oba obwannakyemaliro buli mu kye tuyita Great Lakes Region. Bagamba tebagenda kussa mukono, bateekwa okuyiwawo omubiri, abantu ba bulijjo bateekwa okufuna emirembe gyabwe. Mu kiwandiiko kino nga kigamba bwe kiti, US senators raise concerns over the ongoing occupation of parts of the Eastern Democratic Republic of Congo by the M23 rebel groups during a meeting with the President Felix Tshisekedi, according to a statement. Tibwabadde mu nsisinkano ne President w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, Jenny Shaheen ne Senator Risch bategeezezza olukiiko tekyamazima abayekera ba M23 bakyagenda mu maaso n'okwokyupayinga ebifo ebimu ekyo tutayinza kukkiriza, era ababali emabega basaana babeere nga balabulwa. Baani ababali emabega? The M23 rebel group has been at the center at the conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo, allegedly backed up by the neighboring country Rwanda, according to the United Nations and the Western nations. The group controls significant territory in the region, including a provincial capital of Goma and Bukavu, which were seized in early 2025. Bano bagamba nti nga basinziira ku report eyafulumira ku kitongole ky'amawanga amagatte United Nations n'agamu ku mawanga agava eyo mu Western, gakakasa nti abayekera bana ba M23 balemedde mu kibuga ekimanyiddwa nga Goma n'ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu, naye nga tukikakasa bayambibwako eggwanga erya Rwanda, bayambibwako amaje okuva mu ggwanga erya Rwanda, bayambibwako amaje okuva mu mawanga agamu era agayambako Rwanda. Bategeeza ggwanga lya America eyo gye mugenda okusiga ebyobugagga byammwe kwetaaga okusooka okutereeza endagaano ya sayiningibwa eya withdraw n'eya ceasefire. Kakati abasajja emitwe ne gibaluma. The remarks by Jim Risch, a Republican from Idaho, and Jenny Shaheen, a Democrat from New Hampshire, the chairman and ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, came hours after the Congo River Alliance, a political military group that includes M23 rebels, claimed responsibility for the last week's attack on Kisangani Bangoka International Airport in the Northern Democratic Republic of Congo. Nti remarks zino zaakoleddwa baseneta okuli omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Senator Jim Risch, munna Republican okuva mu kitundu ekimanyiddwa nga Idaho, ne munne omukyala gwe nkugambye amanyiddwa nga Jenny, bamuyita Jenny Shaheen, munna Democratic Party okuva mu New Hampshire. Bano ng'omu ye chairman owa Senate Foreign Relations Committee, omulala ranking member owa Senate Foreign Relations Committee. Bano nga be bamu abaateeka Muhoozi ku nninga, abaateeka Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we ku nninga, abagamba basusse babuuse kye bayita red lines, era basusse we bandikomye beetaaga okubeera nga bakomebwako, beetaaga okubeera nga babakomako. Kakati bano be bamu be bali mu nsonga za Democratic Republic of Congo, ate mu ndagaano wawuliddemu ekigamba nti tebali ku Congo yokka wabula kye bayita Great Lakes Region. Ate bwe twanoonyereza ku Great Lakes Region ne tunoonya etegeeza ki, ne tunoonya amawanga kyagali mu region eyo eyogerwako nga Great Lakes Region, twagenza okukizuula mwana wattu nga n'eggwanga lya Uganda mweriri. Kakati wano bagamba twakizudde nti obulumbaganyo bwakoleddwa ku Kisangani Bangoka International Airport
ebitundu ebya Northern Eastern Democratic Republic of Congo aba M23 nabo bakkiriza nti be babadde mabegawo obulumbaganyo obwo. Kati oluvannyuma lw'ebyo byonna bategeeza abakulu nti kakati oyo gye mugambe eggwanga lyaffe ligende maaso n'okuinvestinga ssente, twetaaga okusooka okutereeza region. Bino bisooke bigende mu maaso, ssente zaffe tugende okuziteekayo nga region eyo tumaze okubeera nga tugitereeza. Kakati gwampuliriza mu region eyo nkugambye tukizudde nga n'eggwanga erya Uganda mweriri, Great Lakes region. Kyokka nga Democratic Republic of Congo nayo mwegwa ate nga America gyegamba okuinvestinga ssente zaayo eziri eyo mu butabalika nga 25 okwa ssente za $. Abamu ku bakulembeze abaliranye eggwanga lino abalowoozebwa okuba oba abagambibwa okuba nti bandibanga be bali emabega w'abayekera ba M23 ebyabwe birabika nga si birungi, obunkenke bweyongedde. Abamu batandise n'okulabwako ng'emitwe bagitakula oluvannyuma lw'okuwulira nti eggwanga lya America finally limaze okuba nga likola endagaano n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okulaba nga ebyobugagga eby'omu ttaka bigenda mu maaso n'okubeera nga bisimibwa mu ggwanga eri. Wabula Senator James Risch ono y'omu ku abo abataddewo embeera okulaba nga mu region eno eya Great Lakes region emirembe gitandika okubeera nga gidda mpola mpola. Omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yasisinkanye omukulembeze w'eggwanga erya America, era awo webigenda okusibuka, webigenda okutandikira ensonga onaawulira. Abamu ku bakulembeze bayinza okuba nga obuyinza bwabwe awo webugenda okukoma, bayinza okuba nga batulabyeko nnyo, naye nga tugenda kutandikira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo tusaasaanireko n'ewalala. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi bowola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.